Spark kumacha mama fayo ke kanyomero ketwolekedde sawa ya kusala magezi ku kizibu ate kinyigiriza munaffe olunaku olwaleero nsaba tukkirize ate tuberenga kwegamba ekizibu tukisoma tukiyiiza amagezi oba tukinogera eddagala mangu ddala tusobole okubanga tuyambako munaffe ono olunaku olwaleero agambe nti mama fayo nali mbeera ne sisita wange mu bufumbo gye yali yafumbirwa kyokka wayita ebbanga n'akwatibwa ekirwadde kya kansa era n'afa ng'akyali mulwadde yansaba nti bw'afa muyambe nfumbirwe bba nkuze abaana be era kino ne bba yali akikkiriza oba okitegedde yali yakikkiriza dda agamba kino nasooka n'enkigaana nga ntya ebigambo ebiyinza okunjogerwako kyokka nanneegayirira nga muganda we ate nga bambi yali mu ssaawa ey'okufa esembayo agamba nti yamwegayirira kubanga bambi yali ku deathbed ye nga anaatera okufa namusaba bambi fumbirwa bba wange osobole okukuza abaana nga maama waabwe gwejja kubaagala n'okusingako ate ku stepmother omulala gwe banaabawa yagamba kyaddaaki nakkiriza I did what she asked me but the relatives were not happy baŋŋamba nti natta sisita wange neddiza amaka ge yet kwali kusalawo kwa muganda wange agamba kati nkoze ntya kubanga sisita taliiwo kumpolereza witness eyaliwo mu kiseera ekyo kati yafuuka bba wange ne bw'anaamuwolereza bajja kugamba nti ali corrupt kubanga naye ayagala okubeera n'akaana kano agamba akola atya kituufu ekyo kye baakola si kituufu wabula what I always say Yes. never about ex-friend wange so kwagala ex-boyfriend we Yes. even if me and Winnie like woke up in the morning nga tushali ba mikwano so kwagala ex-boyfriend we waba teche yandikoze yandi musabye okukuuma abaana Yes. kubanga osobola okukuuma abaana nga towasiza musajja anti kakati amaanyi ku baana banajja kuba nago ng'omusajja ono tannawasa mukyala mulala naye omusajja ono bw'awasa omukyala omulala okimanyi nti n'amaanyi ku baana bano gaba geesala gobeera distant relative onabeera mother nekirala mu bulamu bwo oba osazeewo bakusalirewo you're going to live your life according to other people's requests and rules bwe teweesaliddewo gwe ng'omuntu kyoyagala because ekitegeeza naye bulijjo bba wa muganda obadde omwagala lwagokera bulikezi bulatya ku makya n'owasa omuntu gwe bali toyagala ekitegeeza naye bulijjo obadde omwegwaniza era yali yagaana tebasobola kukwegayirira era osobola okwesika omugugu n'ogamba baganda b'abaana bange oba baana ba muganda wange kambasigaze kambeere nabo ngenda kubeera nabo ngadde wadde omusajja takoleze eki simuwasizza. You don't need to marry the man to take care of your sister's children. Kubanga nabo babeera baana bo. Nze bwemba ndaba bwembanga nyina abaana ba Sharon b'abaana bange. Like mullo. Yes, abaana bo. Tekyetagisa kugenda kufumbirwa bba wa Sharon okufuuka ma yes okubaagala ennyo. However, kya step mom sikikkiriza mu abaana beerwa step mom oyo abalese. Ebyaddala omwana yalina abaana balina kubeera ne muganda we. Okitegedde? Oba ne baganda be. Kyembuuza goloza tata w'abaana ye yali tabaagala. Abaagala naye kati kizo ko baba abaagala ennyo okusinga ki afune step mama abonyaabonye but now ndi mu kuyamba sister wange because yansaba ati bana abaana bange honoringa request ya sister wange naye sigenda konola wange tukuume pulaani zange zonna zibadde ne bba wange nga ziri alive so kati kambuuze ye sister w'omukulu oyo yafa yagenda okulaba nga saita nabyakukola era ng'ebyokukola byalina bifuna nga afunye because ye actually yammanyira n'okumumanya mu basajja bonna owa sister gwe ono already aliko enkayana oba yaliko already yalina omusajja omukazi gwagenda okubeera naye kati mbuuza obuzibu mwe mubusanga wa ku kufumbirwa bba wa sister we ate aba akyali bbaawe ng'oli afudde mbulamu ate nga yali request ye n'amugamba nti fumbirwa ne boona agenda mu kyalo kati bagenda kusongamu engalo bagambe ono yawasa bba wa muganda yes regardless you don't do things for people omanya obuzibu tusinga okusanga mu generation yaffe tugaana okukola ebintu because we want to do them or because they are right ne twagala okugamba banandaba batya bannanga abantu bagenda kwogera bagenda kugamba nti bannange ne tumaliriza nga tukoze bye tutalina kukola bwe mutwe muyingire ennyumba za lakiza naye Kim waliwo ate ebintu by'okola ng'otya abantu okwogerako waliwo n'ebintu ebirala by'okola nga even if they talk about you it is
okay kati ekintu ng'ekyo gwe ng'omuntu tula wansi first of all wali tokyagala lwaki wakkiriza okukiriza like newakubadde yali ku deathbed fine wandikiriza before she dies because you wanted to give her the wish naye in reality n'okomawo n'ogamba omusajja onno nzikiriza naye mbadde sikikiriza lwakuba nti nokyagala mbali njagala just agende awumule mirembe nekyo nekyo tekigenda kubeerawo okitegera naye ng'abaana bo nja kubabeererawo nja kubeera mama waabwe I'll be the mother figure in the family Kim waliwo ebintu ebimu ng'omuntu agamba Evelyn ayambala nnyo obuntu obumpi tekinnuma because it's what I want to do naye okuzuuka ku makya n'osongamu enkweno engalo n'ogamba oyo nono yafumbirwa bba wa muganda we yafa people do not want to they don't even care about a kind of explanation naye kati kabuuze ono sister ye ayagala omusajja because awosigala alaba ulaavu ndabawo just kubanga bamugamba tewalira abakyala bulijjo temwagala abasajja babatandise I've seen women get married to men ne bakola n'embaga naye nga tannamwagala bulungi naye kati onojjukira ono kati alina n'abaana alinawo abaana ndisho ono mukazi ono muwala babi tagenda kwagala ono omusajja just kusumbwa busumbi we kwata abaana bw'oyaba bakuwadde bate bakuwadde tobeesibaako when success love can be learned love tuyiga njige n'oyagala omuntu n'omuyiga okumwagala ekyo nkirabyeko waliwo memories ezigenda okujjira mu birowoozo tojja kukyagala memories nga ki it's going to be in your head for the rest of your life memories nga ki ojja kubeeraawo ng'oli maka ga sistawo ng'oli ne bbaawe ng'ojjukirajjukiramu bye yakolanga ne bbaawe of course wabeeranga weewaka kubanga obadde ne muganda wo kuva wayingira buno obufumbo waliwo ebintu byozze ng'olaba nga bagenda out nga bazannyamu nga bayomba nga bakola kino so muli mutima waliwo ebintu ebigenda okujjira n'obulamu bona tobufunyeemu you need your own life n'ekisajja engeri yakyakkiriza ama nyongera okubategeeza nti mwe temutera bba na pulaani ffe tuzibawa oba okitegedde nkusanga oli ku bibyo nenkuteeka ku pulaani zange oba okitegeera kati gwe ojja kwogera nga wefudde alina pulaani nyingi mbusimanya lwaki ofumbirwa oyo n'omusajja gwogenda okufumbira olwaleero tomanyi oba oli mwagala naye ajja kujja mu bulamu bwo nga tomulabangako mu bbanga lya mwaka gumu ebiri omwagale omukulembeze n'okusinga basisita bo bw'oyagala okufa ekyo kimanyiiko kati lwaki labayo sisita wo akwagaliza omuntu gwamanyi wuliriza akwagaliza omuntu gwamanyi enneeyisa ye kwegamba kuwadde ekintu nga kiri open kyapa mu mannya go omusajja ali responsible already omusajja amanyi okulabirira family ayina abaana already omusajja eyakyalako newamwe mumumanyi nga ne bwanadda tebijja kati kambuze n'abeewako lowooza banakkiriza kuno okukyalo okokubiri byabwe bebafumba mufumbira bo olaba kati ate kati awo kimpadde ekyokuyiga mbuuza nti no obanga oli waka n'omwami wo ng'oli mu bufumbo sister wo making sure ayina waakola ki akubeere wakoma exactly oba sina ki kyomuleetera ddala kuba kati ndowooza owulira ebintu ng'ebyo bwenvaawo simanga wasabba wange simanya kyapa mu mannya go be careful kubanga n'abooluganda abamu babeera ne intentions endala kati kyemmanyi because nze Evelyn gwe mmanyi wano I cannot wake up in the morning just one day because either my mother or my father or my grandmother has requested me to do something especially ebintu bya love ebyo nze buli kimu njagala era ne wakana bagamba bambi mungambe buli kimu advise me about anything do not put me on pressure to get you cows yes sir bulungi wasuzotya mulungi lero wamba keddote mazima genyini tusiima kine wunyi akakala ako kyokayina n'atekako ne kabulungi kayiniro niye wunyi ye mudu mwe yakeeredde yes please mukalishaze nzini yes waliwo abantu abawasala babaganya baabwe nga bafumba olabe yengulu mu bakyolo yes nina mama ngo nto yafumbirwawo naye bbaawe we yafa ne bamuwa mukazini wa bbaawe okitegeera ne bagamba yekankyabo kuba baali bamugula bava luddawa eyo mwakyoli mukyoli yes gulu yes nobano mu buganda era mu ebiri butereevu so balanga yagenda okuuma kubanga oli taliiwo ifa aleta bletu ujja kuva bujja jelasi iye oli taliiwo batere gavumenti awakidi mubeere bulungi tweyanziza nnyo bwateeseza an big up anesafu wali owuliddeko ku lugero olugamba nti muka muganda wo azira nsonga olw'abasoga bwabeera nga mukyala wa muganda wange nzikirizibwa si buli ngeri omuntu n'azikkiriza no wano
wuliriza naddala mwene ensonga bw'abeera nga mukyala wa muganda wange nzikirizibwa tekina buzibu oba okitegedde nzikirizibwa okutandikirawo nga nti miiro kankuyambeko wasuza otya webale kubeerako ssebo Ndaruna eddoboozi lyekangulumira mu kayunga. Nsanyusa okuwuliza mwami Aruna. Kaakati omulamu ogwo. Ye ssebo. Omuwala amagezi gemuwa oba omukyala. Yes. Ave ku ngambo z'abantu yakola ebimunyumira akola ebinyumira bbaawe n'abaana be. Yes. Bino ebigambo by'ebbali amatu agateekemu bbamba. Background noise. Ate mwami kimu obanga okola ekintu. Yes ssebo. Odangawo muneiba wanaamanya n'ayogera kimu. Butereevu. Oba mukwano gwange wanaamanya n'ayogera kimu. Kola ekintu ky'oyagala mu mutima gwo. Yes. Kubanza oyo omwala okudda mu bufumbo bwa bbaawe. Kikirabamu buzibu. Butereevu. Olwedda abaana abawala mugendayo basisi bakulu bamwe gye bafumbirwa ne mwagala babbaala. Okitegedde? Kati ate awo buzibu ki nga sisita mwennyini ye yamusabye ate ne bbaawe n'akikkiriza. N'akikkiriza. Omusajja oba gye yamwagalirawo mu maaso kisobola okukwatayo n'amala n'akola ki n'amwagala. Bonna bonna nno tebeeyagala buli omu yaji asindiikiriza kisindiikiriza. Gye mukoma okuba mwembi mumala ne mufaanagana n'okufaanagana. Butereevu. Kati oyo omuwala anyweze kintu ki ave ku bigambo by'abantu wodda ku bigambo by'abantu oba osembye ng'olowooza singa Museveni yali awuliriza ebigambo by'abantu singa akyafuga eggwanga Uganda. Mazima. Ne babeerere ne bavuma ne bakola batya ne bakola batya naye akimanyi tebamuvuma. Naye ebyokuwuliriza ebigambo by'ebbali singa yali agambye bonna agende ng'abakwata. Singa emiliyoni 15 ziri mu kkomera. Kyogamba ziwera. Ave ku bigambo by'abantu anyweze bufumbo bwe. Yes ssebo. Akuuma abaana ba bbaawe. Okay. Kaakati omusajja okuleeta omukazi omulala ebbali lwaki okuleeta muganda wo kikulumirawa? Kikulumirawa mazima. Boze fitina n'obutaagaliza. Kirabamu buzibu. Tweyanziza nnyo. Omusajja okuleeta omukazi anaabonyabonya abaana ba muganda ye kaakuuma abaana ba kaleeta abaana ng'oli abakuuma obulwadde bamuyita na maama. mu maka ago. Nga bakyalinga n'omusaayi. Nandibadde muwa n'ekirabo omuwala oyo. Omuwala muzira nnyo. Nandibadde muwa ekirabo olwekyo kye yakola bambi n'atakkiriza mukazi mulala kuva bbali. Yes. Ojja kubonyabonya abaana ba mukulu we. Tweyanziza nnyo. Abekangulumira mbatumidde nnyo. Tweyanziza nnyo mukulu okuva ekangulumira bw'ate bwakikwasa. Wangamba okumpeereza message wankubira lino ngamba ogenda kumpeereza message ku WhatsApp n'otagiweereza naye nga bambi mpeereza akamessage nkuwe bye weetaaga. Neyongera okujjukiza nti ono omwami bwe baali beeyagala ne muganda wo balina process gye baayitamu mpaka bwe baatuuka ne basalawo ne bagamba kati katufumbirwe. Kati neyongera okujjukiza nti engeri gye bali baagalamu muganda wo si engeri gye bali bakwagalamu era gye bujja mu maaso awo waliwo ebintu ebimu bwetagenda kukola bulungi nga muganda we yali abikola bakuteekeko omuntu omulala. Omuntu oyo omulala akyasobola okujja mu maka ago okitegeera n'ovaawo n'abaana ba muganda wo ne mudda mu kubonaabona. Wabadde solution nze gye nkuwa osobola n'oyoga ne maamawo ne baganda bo abalala ne mufuna plan B just in case things happen. Naye ekintu ky'okuyingira mu bufumbo n'okwagalana ne muganda ne yali bba wa muganda wo si kituufu n'akamu. Okay, lwaki tugenda ne tutunula mu future gye tutalaba? Tuleme kwefuula bannabi. Tuleme kugamba nti tufune plan B ne plan C. Kisoboka. Wangi ssebo. Kisoboka. Kale ssebo nawe gye baliko. Webale kubeerako taata ojja kukendeza ku TV twogere bulungi. Nange ndikuteesako oyo omuwala. Genda mu maaso muganda waffe. Omuwala kye yakoze si kibi already mukulu we ye yakimuteekamu ne bakiteesa nako. ezo nsonga za family. Butereevu. Kubanga nange ndi musoga ekyo kirungi nnyo. Okimanyi nga muganda wasobola okuzaala mu mukazi we kiba kirungi okusinga omuntu omulala okuzaala. Okusinga omuntu ow'ebbali omusayi ne mugukuuma. Era ne wotambula naye nga mwana wa muganda olaba nga akirisitiku naye okutambula n'omwana oli musoga omwana gw'otambula naye muteeso olaba nga tebikwatagana. Okay, tweyanziza nnyo muganda waffe. Okay, abantu abenjawulo bagenze bateesa ku mulamwa olimba baluyita wajje tugenda
waje tugenda lwadde byutalo mu Luwize nnyo lubayambe kambuze ekyo kiri wasi okusinga mmwe abagala bakabasajja ne bapangiza amayumba ku mabbali eyo ne mubagala mukamusajja si muganda wange the morality in this situation is these two people had kugamba bakanya batula wansi ne bakanya ku nsonga eno. It is not shedding anywhere. Tewali ayise munne mabega. There is no backstabbing. It is all straight as in the word straight ngabo kiriwulira balimu kugamba buli mwali kumulamu mutufu. Kati kambuzo no musajja yalowooza ki? Omusajja yalowooza kiba kikwata ku mutwe ndowooza ne bakigaga gundi kola boti. By the way, naye bw'onazaala ku baana bo ng'ogenda kufa ng'oleka abaana bo mu mikono gy'oteesiga olikakasa nti akuleka abaana omusajja ayinza okuba yakkiriza kyobala nabagaye mulabe basista bangako muli musoko mwakige basista bambeera nabe waka mufumbo omusajja ayinza okuba yakkiriza just to let the woman rest in peace kati yo omuwala n'akola ki n'asimbula busimbuzi ng'olija sibadde mbyakusaaga kukuza abaana ekyo nabagambye nti agenda tuuka afuneyo omukazi omulala sinaki ayinza okuba just enaka side dish ng'onengeri gy'avuddewo alina omulala gwe yayagala ng'oli yagenda okudda mu pulesi ne wonaakola otya muganda wange ne bwonaakola otya muganda wange oyo omusajja tagenda kukwagala n'olunaku n'olu era akulabanga mother figure era respect gyakuwa nti muganda wo bwe yali agenda okufa yakukwasa abaana be n'obufumbo bwe era tolowooza muno omusajja oyo akwagala unless ng'ali akwemulema. My sister, you've been hurt so bad that you feel like every man out there is the there are same. some things that are so obvious. You feel like every man out there is the same. Kati kambuzo feelings zivawa otandikirawa bwebalina pulaani gwotalabangako mwabawala b'e Kampala abebaka n'abasajja be mulabye ku lunaku lwennyini kati agakwefuula nti ono omusajja gwogenda obeera naye ebbanga mwekwane mwemanye mwetegere with the blessing of the sister. Wasuza otya? Bulungi wasuza otya? Wasuza bulungi mukwano. Naye bannange oyo omuwala yamuwuliramu amwagala nnyo anasiira y'omusajja wajja ajja kumala amwagale ndowooza owulire oza bwenja mmala mwagale embaagala nenjagala omuntu gwentumira ku mutima nti gwenjagala era waliwo tuteera n'okalagazitaabizimazima. Omanya ekisinga otubonyaabonya Nuuru? Ekimanyi kwagala bantu nga ffeffeka ababaagala ekyo kitubonyaabonya. toyagala muntu nsula kuba mbunze gwenjagala oba oyagala okubeera mu relationship ey'essanyu. Find somebody nga mulina common interest ekisooka okubagatta ekisukka ku just mukwano ogw'omutima awo mugenda kuwangaala n'omukwano gwena obeerawo nanti biba tebikolera wano kyekibagatta mukwano baana ekisooka okubagatta. There is a unifying factor first of all. Abantu bano bamanyiganye for some time. Bwe ziba mpisa za buli omu at least alina kyamanyi ku munne away from just omanyi bwe tuba tuyingira mu relationship mu courtship tulimba ebisembayo twebuzaabuza we be what we are not twefuula kye tutali ebyaddala nga tuyingira relationship naye omuntu bw'oba oludde naye ng'omulaba omumanyi kitegeeza omanyi character ze omanyi ebimunyiiza omanyi ebimusanyusa mwina ne unifying factor eno. Abantu ab'enjawulo bensisinkanyeko abali mu bufumbo bakugamba nti obufumbo tebuli ku love nti mukwano buli sawa mubeera mu mukwano buli sawa kalipa buli sawa masuuka buli sawa ki. That is not what relationships are all about. Relationships about enkwatagana gye mukwataganamu biki ebibagatta. What things do you have in common? Ebisukka ku love. Abantu abasinga bemanyiza abali mu love bamaze emyaka 10 mu mukwano bakugamba nti basobola n'okumala emyezi 3 nga tebagezeeko mu kalipa naye nga bali happy nga batuula ewaka ne bakkaanya ne bagamba nti mukyala waliwo kana kapoloti kano ke twaguze eno tukoze tutya wano kati eno business tugitambuza tutya. There are more things that can bring together a couple than just the bed or relationship naye nga gwasi batugamba mbona omusajja kizibu okumala egyo emyezi yonna means abalina waali mu kukwasaganyiza eri ebyo tetubiringiza si ensonga gye ogambye abaana b'e Kampala bebaka n'abantu bebalabye on day one. Njagala nkujjukize waliwo ekintu kye bayita one night stand. When I'm interested in you and you're interested in me, it is not a relationship, my dear. So njagala nkutegeeze nti ewe nawe abantu babikola and it is a normal thing. That is why waliwo ekigambo kye bayita one night stand. Tobalabyeko abawala ng'alina omusajja naye nga tamanyi na linnya lye lyakubiri kyovola bankugamba kita one night stand nga tamanyi namanya ge bombi
nga si one night stand nga yatandika nga one night stand nevuuka second third kakati nga takyabala nga n'okubala takyabala bw'oba ng'owulira gwe waddiba tolina plan sigalamu obwo obufumbo because oyo omusajja I swear upon the living God I know you will raise the kids. Ndisitede muganda wange ogamba otya? Yes, Ozi Bosco. Sibulabawo nange just sibuwa. Yes. Mbusimanya feeling azijja olaba feeling bazifuna oja mukubiterongo nanga. Ne banane bakwatagana. Okitegeera. Ndaka waliwo balina kwekuza feeling ziziba kubaba abantu temanyi babakakabukati butereevu babakeesaako. Yes. Kitegeeza era beeyagala. Yagenze n'agamba osimanya ddawa jamwendako kubanga aba yali omuntu we bw'aba mulamu tayenda era oli asobola obanga mulamu era n'ayenda butereevu so kati ekyo tekirina mbuzi era oyinza n'okuddawo ng'awoza firingi zinazaawa ng'olwedde babadde n'okoyagala ng'era beeyagala okitegeera. Yes. Bakireka kigende bwe kityo okubeera okuwasa omuntu omulala ate nga yinakwayinza owataliza okudda mu baana bekikola kiba kikolera ddala. Njagala kubuuza bubuuza tweyanziza nnyo mwami Sozi. Okay, njagala kubuuza bubuuza. What do you look for in a man? Kiki kyonoonya mu musajja? Kale kambuze, who is a good man? Tutandikirawo. Buli muntu alina gunziza njawulo. Anti kyembuuza njagala kuwa just gundi kye bayita minimum standards. Omusajja omulungi, a good man yatya. Tutandikirawo. Yakuwa sente. What is a good man? What is a good man? Olano kugaye buli muntu byanjawulo. Omusajja afaayo, omusajja alabirira family ye, omusajja ali responsible. Oba kisegera kye kugamba bye byabakazi abasinga bye basoko kunoonya mu basajja. Bukula akulamu ng'ovudde mu myaka gino emito eginoonya simanya six pack, eginoonya simanya emmotoka ey'akabi, eginoonya biki waliwo emyaka gy'otuukamu ng'omanye how to define a quality man. Oba kisegera kye kugamba ejange jandimuja sente six pack soka tikimu yagenza okulaba nga ono chiki yagenza okulaba ngono musajja byonna yabirina anga asobola okukkiriza ogenda ewa sister we yali. We see right now this man is a responsible man. Am I right? Of course. Now, this is a responsible man that has nobody. In other words, poloti teriko chi wadeneji poloti teriko nkayana ate poloti eno erina mu manyago tewali nagikayanira nga ate erina mu manyago eri mu manyage kubanga nyini poloti yagikwata n'agikuteera mu manyago okitegedde. Yes, hello. Bulungi wasiza otya ddiya? Yes, please. Kati kumulamu ogwaleero. Wamma. Ewaffe mu culture abanyankuzi. Yes. Omusajja bw'afa omukazi alina okufumbirwa muganda wooli omwami gwe yali afumbiddwa. Muganda wooli. Nonti amasti mukwano. N'omukyala muganda nga akeera ku makya n'afa. Yes. N'ofumbirwa oyo guys. Nsira wemba nate kwegagiza ne bagande muganda wange. Bw'aba ate wano kyanjawulo muganda ng'agenze kufa. Nga mukaanyiza. Awambye ndabirira abaana ba. Please. Tukaanyiza tugaa nti nyengedde bufumbo. Bana abaana basigala baana baana. Definitely. Love ejja kujja later because wano tetuli kwogera ku love tuli kwogera ku baana. Definitely. Kati omusajja omwagaza ki? Omusajja nono omwenza ki? Omushiza wa sister wa nono omwenza ki? Ng'okuli kwogera ku baana bawa muganda abaana bani abakuganye. Ate n'ekirala mbuuza kati bw'ayenda ng'era ngamba bba wange ayenze.
But Serena right. Serena right by the way, let me even tell you. Kubanga agenda kugamba gana makasi ga ogali ga muganda. Abasajja befuula. Agenda mulangira. Biri bulungi nnyo ayagala because alimu awulira lonely omukazi wa agenze tena ogenda bera naye mu nyumba tena okulabirira abaana. Right now he's vulnerable. He's accepting. But after 6 months of him getting comfortable, of him healing, agenda kusigalayo omusajja omwe yakiriza ku deathbed mbumwe maringe. Point of correction. Yes. It is not a must. Unless you want to. It's not even Buganda, it's not a must. So you better go Musmanga of Munyanko, Smanga or Fast Mango, no. Pozingo Yagaddi. Yes. I think it's a bit more culture on now. Oba Munyanko, Omdes or Wamugisu, Posing a Wadi Moya Galom Tunayo Kafan. Let's focus on the children. If the sister herself proposed this, sister yenyine yafa yakera kumachana amugamba nti by the way my sister, you know this and this is the reason why I cannot let this and this happen. Ebisere bisinga oyinza okweganga family eno bayina ebibugaga byabwe bwe bakoze bombi ne bawe oba kitegera kyenkugamba nga omukyalo ono alabira ddala nga bw'omusajja we bwakera kumachana awasa omukyalo omulala, chances are high nti omwana we oba abaana be bagenda kutandika okubonaabona n'ebyobugagga biri oba kitegera kyenkugamba, chances are very high. Abaana bano bwe basigala n'omusajja ono yekka embeera amazima gennyini tesobola kubeera yeemu nga bwe yandibadde nga muganda ono yali mu maka gano amazima gennyini, ekyo nammwe mukimanyi bulungi nnyo. Okitegera kyenkugamba, if this man has been working nga bakola n'omukyalo ono bakoze ebyobugagga byabwe bakuŋŋaanyize maali yaabwe bakuŋŋaanyize maali eweze, omukyalo omulala mwanajja mu makaago nkubulira amazima agenda kujja n'agenda zize, agenda kujja na pulaani zize. Kimwaki tobalira waki toli mu kubalira ono omuwala muno just tali awo for just n'omuwala naye akyagala gwe tomulaba nti akyagala. She's just complaining about the other people relatives who are the background noise abayingirira ebitabakwatako bateeka ennyindo zaabwe we batawunyirirwa. Tubala uli atansaba woninga mutoleta sister wo kumpi na mbaawo kuba kati lwaki yamwagala kukiso ali ku orders from above. According to the recent stories we've had okuva ku family ya Ivan Semwanga ne Zari, Ivan bwe yali agenda okufa mu wilu ye yatekamu bakastodians abalina okulabira ebintu by'abaana mpaka we banaakula. Omukyalo bamuganda wange kye yandikoze yandibadde either atekamu erinnya lyange ku shares ze zalina n'ono omwami mpaka abaana be balikula nkoleki I hand over other than telling me to marry my what. Ate nekirala omuntu waba agenda kufa state of mind ye tebanga 100%. Osanga mukazi watu yakyogera ng'anoonya ngeri ya kusuuta olabirire baki abaana be n'agamba kati oba nkoze ntya okufumba sister wange ono kamufumbe awasemu omwami wange nga just ye abaza kaki kulabira kubanga omuntu wafa tamanya how the kids are going to be. Ate n'omukyala abaddeko mu nsi muno amanyi aba orphans we babeera nga bazadde babe bakoze eki bafudde. So do not think okuwaayo mb'obase bbaawe naye yali akyagala. No, just yali abazakamu agenda okulabirira abaana bange kanteekewo kano mukama nyambe buyambe yagale. Is it wrong for them to grow a relationship? Nkale kankwe mu scenario. What if kale omusajja gw'ogambye nti agenda musuulawo yakugambyeko nti agenda musuulawo yakugambye nako nti agenda kuwasa omukyalo omulala. Let's build a scenario by any chance nekitabeerawo omusajja ono n'ayagala omukyalo ono ne babeera mu relationship ennungi. Do you want her to listen to the background noise? Of course. Let's say these two people are in a relationship and it works out good nga sister ya kyendo singa nekitambula bulungi nnyo nga bwe kirina okugenda era oyagala obufumbo bunaabusuulewo. By the way abaana abo mukama akuyambe nga bakyali bato tufugambe na myaka gy'abaana mukama akuyambe nga bato naye babeera bakulu however much the relationship is good it will end up being bad kubanga mbeeramu abalenzi ojja kafiiramu n'abawala tojja kafiiriramu ddala. I prefer my mother's sister to marry my father okusinga okundetera omukyalo omulala gwe simanyi mu makaawo because it never ends good. Olabye stories zetusomye wano ezisinga obungi win success nga zirimu abakyala bava ebweru ne bayingirira mu maka agatali gaabwe. They all never end well. Byonna tubirabyeko. They all never end well. Abantu bano ababiri bwe baba bakkaanyiza nze ng'omuntu sikirinaako buzibu n'omulundi n'ogu. If two people wake up one morning and agree njagala tuwuliriza akagambo kano, there is an agreement between these two people. Tewali ayise munne mabega, tewali afumise munne kiso mugongo. Everybody knows and they are all on the right page. Muntandikwa. So Kim, ngabo oli mukubira waneno story no ngabo gituwadde era bagenda okudamba gituwandiikire kubanga neshuwa mwena makimanyi muno bagaide so lyomukola awadugala bana aba family bali mukumugamba nga balina kye balaba. Aba family y'omusajja
family y'omusajja bakugambye family y'omusajja eri mu kucomplaininga nga bw'owulira bano aboono Ssemwanga bali mu kukaayanira ebitabakwatako ebyobugagga ebitali biki ebitali byabwe bayinza n'okuba omukyalo oli yagenza ova mu maka nga bali tebamwagala olw'ensonga yali alina ekkubo lyateekamu omwami we ndooza lye bataayagala okutegera kye nkugamba engeri omusajja no yayogedde n'agamba relatives b'omusajja yagambye the relatives nze ndabanga relatives baabwe ababazaala beside yaabwe tayagala eva bonna ne babanga baside y'omusajja lwaki bwe bali mu kukyogera balina kye balabawo kimu ne obanga ngai muno bayita bagala ono omukazi oweno olowooza oli shuwa oti abo banayagala ono omulala eyo nnugu kashegeza bobanga omanyi lwaki mbadde ngamba eside y'omukyala because obanga eside y'omusajja side y'omusajja ebiseera ebisinga tetera gaana bagenda n'ekiriwo ono kasaba ngakkiriza omwana kingamba side ya mukyala tebaagala ono omuwala abeere mu maka ga muganda oba ga muwala waabwe Nugu yebasumbwa. Let me tell you something. People will come and give you advice on your children. Ne bajja ne ku mikolo gyammwe nga mufudde oba ku kuziika emikolo egisembayo naga nti nze ngenda kulabirira omwana wa gundi muwe ssente bweziti ne bweziti omwana wa gundi ngenda mutwala ku ssomero musomese bwenti ne bwenti. This is her own sister. Teyasuubiza busuubiza n'akomaawo asuubiza n'okukola n'akola. Mind you omuwala ono gwe batwala si nti ali mu relationship gye bamukasa okuvaamu. She's not in any relationship. So emyaka jona jambaze nga tanakinga talina muntu amugambako. Talina relationship gye bamukase kuvaamu. Wabula yadiba. Ekisooka ekyokubiri omuwala ono tebamukase. She's not there by force. Because ali available. Akirimu kubanga akyagala. Waliwo omusajja gwe bakulekera nawe n'owulira nga mutuufu bakulekerera omusajja kati nga bakulekera mutabaazi ng'ogamba bakulekedde ani naawe wanjise mbadde mwekwana yebaleko wamma anange yesebo tusanyiza okuwuliza Patrick yesebo kwali akuwulira ennaku zino neti waka yayo yekyaganye yesebo tewali storage yes Yes. 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 Tweyanziza nnyo Patrick walayi mubiwulidde byayogedde obiwulidde tolina kyowulidde Patrick walayi bambi netuwaaka yowooli awo senguka talina engeri gyayogera esenguka so kulina ebbula ly'abasajja ndi mukulaba nga nfumbye ne sista wange ng'era omusajja ndi wadde muga Sharon ne muga Sharon tusheyalinga ono kuba be baliwo gw'olina bwe tuba tusheyalinga kuba ebbula kati ly'abasajja mutulagamu n'asaga tebaliiwo ffe tusiiba tubafuna naye simanyi lwaki abamwe babula musiba mubafuna tuyina abasajja bangi kati oba nabo nga tonnasalawo naye bw'otuusa okuba ready bw'omanya nti babbula kogwoga bano wa sista wo bw'omanya bano abakoonako obukonya abajja ne bagamba nti kyekiriwo baby you look nice baby you look fine let me take you for dinner abo bangi nnyo naye bw'otuuka wali mu kugamba nti njagala kusetolinga bw'omanya nti si bangi abaagala okusetolinga tugalafunayo omuntu musheyalinga kubanga tumusobola engeri gye tuyimbuze naawe tunagala kubeera nnyo n'abantu mubeera temukoze bubi kola wanu wangi kati mbadde nsomyewo ani yali agambyeeko olwokuba baana ba muganda nzabasomye guba mutima gwa muntu gubeera mutima gwa muntu era jazzera nabeera nababasomye omulimu omuntu yali ekitalizo ndi bubi ebyo ogambi mu baana ba muganda kaleera kali kabeera mu baana ba mujja wange era jjakugasinyawo
Moja wanga yafanga ochunya bati mwana wange. Ochimanyi waliwo ba step mother nga tebabonya abaana naye nga singa wabaleka wa muganda awo singa babakuba okufaako obufi lwakuba bawulira balina entitlement y'amaanyi ndaba babandekera ate newe nakukuba omwami talina waayogerera kubanga nabo babeera baana bo naye oli step mother wagezaako okukuba omwami asobola okugamba omwami aba asobola okugamba nti baku baana bange lekera okubakuba n'ofunamu that fear nti abaana ba musajja biki naye wali wambanga nze maama waabwe omuto nsobola okubakuba ate nga tona kyogenda kuŋŋamba okitegeera waliwo scenarios ez'enjawulo sigaye mbona omukyala agenda kikola naye waliwo scenarios ate waliwo ba step mother omusajja basobola okufuna ng'agenda kulabirira abaana b'omukazi we yafa ng'abaana ababe and they will grow up so well they will love the step mom it's not a guarantee nti no buli mukazi gwogenda ofuna agenda bonabonya abaana so mujjewo situation simanga ofiirwa olina kuwasa muganda waabe simanga muganda wange bw'afa nyina kuwasa bbaawe no Exega kyo kiri awo nayo kiri awo kiri bukkiriza n'omusajja nayo naye anindyemu naye omusajja netayina buli kimu kyonna okkiriza muganda wange wuuyo n'ogenda kye mutannategeera being in a relationship is not all about love the moment you realize that ojja kubeera mu relationship obeere happy zezo relationship gye tulaba ng'abantu babadde bonna emyaka 5 nga bali mu kucelebrating a golden jubilee zezo relationships ze tulaba because the lady and this man had something more to offer than just her being a wife okubeera awo nga just yekyagaba compassion na love na intimacy wala mu girlfriend situation I have something more to offer than just love because love is like the foundation of everything tosobola kubeererawo omuntu nga tomwagala because honestly there are things I do and I do it for friends ng'omuntu ne bwajja nga so akimukolera just because si mukwano kati Kim ogamba wasa mukwano gwo kati wanono yali mukwano gwe oba yali wa sister we kugamba kikino mukwano gwo ensonga enkulu lwaki bakugamba wasa mukwano gwo kitegeeza wasa omuntu gw'omanyi somebody you understand somebody you know from character to everything kubanga omuntu nga bw'omumanyi bw'atyo wajja okubeera ebiseera ebisinga tutomera nnyo abantu bano be tutamanyi wasuza otya sebo yes sebo tusanyisa okuwuliza senior driver mwakuze bulungi twasuze bulungi twaba senior driver ate ni make me success tuli fit kirungi ekyo yes sebo ekanye kwetsazeeko kyali waka enkuba nyingi ejinja nantule kumulamwa yes sebo omukyala yakola ensuli yadebuzaako ku bakadde be yes kati abagesigerwa akikumire bambi yes tena kyakola abakuuma abaana ba muganda we yes boogera kiraye abakuume baizawe tebabiwulira taba ku bigambo ave ku bigambo ate ogambye abooze famire ye ate ave ku bigambo ate n'abuuza relatives akuume baana ba sister we n'agamba mu kutandika abiveeko abuuza abeeko baabuuza kati n'abuuza nti abazadde ng'ate nfudde ku bigambo asobola obbakuuma nga talina musajja ntugjeeko ekyo omusimanga okukuuma abaana ba muganda wo olina kubeera na musajja omusajja asobola okuweereza obuyambi oba asobola obbaviira mu nnyumba ye n'agenda ebibye abaana ne bakulira mu nnyumba nga wooli nga kastodiani waabwe mutugjeeko okwagala babba babannammwe mugende mufune abammwe okusikwagala babba babannammwe okusikwagala babba babannammwe ku Facebook Fatuma Ashili na Mirembe agambye naye okujjako abantu obutasoma kibi nnyo kati omuntu alwadde kansa oyinza otya okugamba munno nti okay tolina kyakola oyo kitegedde agambye okugamba omuntu nti eyafa kansa nti battamutte ali mu kunenya bali ab'eŋŋanda bagamba nti yatta sisita we asobole okutwala bbaawe tweyongedde mu maaso Florence Nakazibwe agambye atya gwe fumbirwa kasita ekituufu ye akimanyi gwe kanyampisa kuza abaana nga bw'ozzaako n'abalala amiina bamuwadde blessings Florence bw'atyo bw'ateesezza Babire Rachel n'agamba gwe fumba kasita ekigambo tekimenya gumba oba okitegedde Lutu Samuel n'agamba kanya kuwani
Okay. Ono Namusoke Janat agambye gwenyweza dya va ku bigambo by'abantu ate Mukasa Ivan n'agamba va ku bantu oba kitegedde kubanga munaye bwona ava ku bantu ojja kuwangula bingi oliye n'agamba tamanyi ate Fred Hilex n'agamba bali ba bigambo byabwe baleke boogere gwe kwaza dya oba kitegedde kakasa bukakasa nti ofuukira ddala omukyalo oyo yennyini omwami oyo gwe yandyetaza okuba nga abeera ne Princess Ndagire B. Lilian agambye baleke boogere talabawo nsonga n'omulundiro ogw'Omusuna Gerard n'agamba kasita bbaawo ye akwagala. And then of course Nyanja okay Ozil Junior n'agamba kyewalina okukola kwe kukwata akatambyako nga omugenzi akwegayirira abafamile tobanenya kuba ne woba gwe tosobola butalowooza bwotyo kati tambuza obufumbo bwate bwamugambye katambuza obufumbo naye nga mugamba singa kali wamukwata ka video onomise Mawa Sowedi Kamya n'agamba guma okole sisters wish bambi ye bwate bwamugambye mwebale nnyo mwenna n'abatezeza naffe ku Facebook ebiteeso ebyenjawulo bingi tujja kubanga twongera okubanga tubiyitayitamu. The engagement is still going on osobola ogenda maaso n'otwegattakawo ku Facebook ate nobeera ng'otubuulira kiki ekigenda maaso ku sayidi yawo omuntu bamukwatidde ne bamuwa akawumbi ensimbi ate akawumbi mugamba mbu akagaane kubanga akamuwadde afudde. What is wrong with your problem? Kiki kibasumbuwa? Mbuuza bubuuza basajja bonna ab'okunsi bafuna wasitaweka ne bakikuteeka mu mannya go ne bakugamba nti kwata kakati ne bamaze okukwasa ate oli mu kukaaba. What is wrong with people? Ndabira ddala akamanyiro mu maaso wanti wafuuka Yes Woman. Kamanyiro kyakalya kimu kyonna kye bagenda bali bagenda obeera Yes Woman okukkiriza bagenda kujoga kubanga balina abala balina okufuna so ekyo bino banakukolanga togenda kukolanga decision yagamba kanve maka muno because olinawo abaana naye ate already oba n'abaana already nga kyofuuka sinzeeko byonna omuntu byakola nagenda natambula ebibye buli mwatambula ebibye musigaze okubiranga Yes Woman afusa Yes Woman kitegeza mwena abakazi ba Yes Woman it is okay kubakwana ne mukkiriza yes tuli abaganda baffe tuli Yes Woman kukimu gwe simanyi tuli Yes Woman ku muganda ku muganda wange mwagala abantu be mutamanyi obudde ne muleka abantu be mumanyi obulungi nti bayina empise training nagifunanga wa sister wange omuntu mutegeera wa sister wange tusakola mpisa za bawa muganda wembi bazikwekanga mu kisenge omusajja gobadde ngotya bajuka of course sister wabadde kwa low boundaries omusajja obadde omutya nawe sinakyo badde ndozo omita na daddy mu kozi nga byatandika njo badde ngamba omusajja gobadde otya twayiga jogena tani kabera nembu okimanyi bulungi nnyo nti okutegeera empisa z'omuntu neyisaye how they react when they are mad how they do everything you don't need to sleep with them in one bed. You can still get someone else and abamanyi abantu kakati notegeera omuntu nti ononno ye bwanyiga akola bwati ononno ye bwafuna ekimutabuseeko akola bwati without sleeping with them in one bed. Sibyo nanti yali abimanyi kyogamba ate obeera mu kalipa tosobola nakumanya mazima kuba obulimba obuli mu kalipa wali bungi nnyo omusajja yabeerangawo ng'empisa zidisposing awo gwatamanyi mbona omusajja yakomangawo baba alina obutakana ne mukazi we ne bagenda mu kisenge nemala mu kisenge omuganda we yategeera atya empisa ngezo omusajja kikeekyo uliriza anti kino kye ndi mukugamba laba omusajja alina empisa ng'oyo abalala bwe badda mu maka gaabwe nga babanyiizizza batandika nakuba mpi batandika na kuyomba. I have a friend of mine yabadde ku poliisi okwosejjo ng'ekimutudde ku poliisi okimanyi sister we bawe amukuba okufa obufi nga fesi yagicyankalanyiza yagidisfigurinze kati bwoba olina omusajja ng'ono ng'obadde ng'omulaba nga ne mu kisenge gy'ayombera talaga bantu busungu agenda mu kisenge ne bayomba obusungu ne bukakkana ne bavayo nga baterezeza ebintu. Which better man do you want for your life? Are you looking for a man or you want to raise your sister's kids? What is your mission? You want your sister's husband or bakuza abaana be? Let me tell you something. For every woman kino ngenda kukyogera nga sikirumamu oba mukikkiriza oba temukikkiriza. For every man and every woman out there, the goal is to be successful. And what is success? Having a good family. That is a good family integeeza omukyala n'abaana
nga family eri mu bulamu obusingayo kuba obulungi. That should be the goal. Muve ku bino bye babalimba bano ba feministi bamwe. Ndizimanya ne botazaala ne bayitawo emyaka 2 ne bayitawo na ku 2 ne bazaala ne bafuna embuto. Simanya I don't cook, I don't clean. Nga bwazaala bwafuna embuto. Mweno bwe muyimba simanya se sizaala sipumba sikola ki. The ultimate goal for every human being in this life should be being successful, and in being successful kwe kubeera ngo ina financial stability and freedom n'okubeera ne family nga nsanyufu omusajja nga wo n'abaana nga babo si wa muganda wo. Okusinziira ku gwe engeri kati gundi yo gye nkizeemu kino ekintu mufuna omukazi wo oba Philip afuna omukazi agira mu training angwe bwolaba a training then bwana ba Philip abazo mu training amukuweemu kubanga ojja kubategere training ajja kubakitegedde babasobola okuvira mu bizibu biri byonna ebya stages ezisookeza okwebonyaabonya okola ki bambi ebizibu ebyo bimpitire oba gwe gaba brother wo omukazi we gwaliko kazine saawa gwali mu training amukuwe skim nawo oli mukubera nga zifu byadiba abakazi tebadiba munnaye nga boosuubira tetwadiba nnyo kalero mwala yali mu kuleta ku kirasi mutwadiba kati kimufule yadiba kubera kali available kubanga omusajja alina abaana kubanga ayagadde musajja atalina mukazi kubanga ayagadde musajja gwamanyi kiki kimufula eyadiba ayagadde musajja wa muganda yali alinze muganda waffe afuna omusajja amanga immediately eyadiba ne bwababba wa sister wo tamukuwa eyadiba terina ayinza kukiinako kugamba ndijamu ne bwatandi muwadde okusinzira ku kyendaba yandi mwewadde kuba yali amulinze olaba basazewo kikuba. Okay, Spark Macha ate sawa ya national story. Muna tusonyiwa topic ebaddeyo cyane nga regardless tubera tulina okugita ate tugende ku kiddako. National story onagambye ombalirizi w'ebitabo bya government Auditor General awandikidde abakulira ekibiina kya NUP ng'asaba okumuwa ensaasanya y'ensimbi obuwumbi 10 bwenafuna bweyafuna badategeza bweyafuna gye buvuddeko. Agambye tubuuza kigwanidde buli kibiina kya bufuzi okulaga ensaasanya yakyo eri omubalirizi w'ebitabo owa gavumenti. Ali mu kubuuza kibuuzo genda maaso ate obeere nga otunnyonnyola ku mbeera eyo butya ate bwe bayinza okuba nga bayambako ku gavumenti. Mubalirizi w'ebitabo ali mu kusaba mbalirira ekibiina ky'abannaffe aba NUP babeere nga bagimuwa nga bamuwa ssente gavumenti ebawa ssente ewa ebiina ebyenjawulo ssente wakati bw'oba tebawa ssente lwaki ate beesaba embalirira naye obanga yabawa miliyoni 10 nga kituufu gavumenti eyazibawa balina of course okulaga embalirira ne babuuza zino ssente zaalagawa ne ziri zaalagawa naye before you even go and ask these different political parties tutandike ne gavumenti eyaffe lwaki bagende ebweru nga tebalina kutandika kutugamba mbalirira eri wano. Ebirala bino byo byateredde katusooke bano nabo batuwa embalirira ebirala binayinza okuba yabikozeeko bwe tukwata ebintu bingi omulundi ogw'omu kiyinza obutagusaako kubanga miliyoni 10 zezisinga biliyoni 5 katusooke kino ebisigadde tujja kudda ate tubibale buto ebitaneyo twali twabyogerako dda tudde ku NUP abatuwa embalirira kyemmanyi yagenza okubeera nga asaba kino nga kino kyo already kiri ekya nga yakikozeeko. I'm really not surprised by our people sometimes. As we grow oba ngegwanga gye ligenda mu maaso abantu abamu bagenda bagwake kye bayita ensonyi oba okitegeera. We are so much claiming we are living in a democratic state naye ebintu ebimu bigenda bikyukakyuka bwe bitono byokusaaga kakati bw'oba oyagala kubeera democratic ddala ng'oyagala kubalambalirira mu butuufu keera ku makya wandiika notice to all political parties nga ggwe akola ku mulimu ogwo bagambe nti kakati nze nganze Auditor General nsaba political parties zonna nga nziwadde ensalesale owa bbanga lino na lino mujje mundeetere embalirira yammwe. Tokera ku macha n'ogamba nti kakati because we work for the same company bwe tokera ku macha ne batugamba nti baagala CV yo
tebajja kusaba CV ya muntu omu. That is kwekubiira. Kera ku macho gavumenti mwenna abakozi bange njagala mwenna mu reapplying tuddemu tukwasaganye kintu. Let's be open. Tosalirira tobera ku side waliwo yemu. bwentuuka yenneekengera omukozi wange neŋŋaana y'okusinziira ku byayogera ayinza okubeera nga tali qualified. Anti kye nkugamba kakati ffe bwe tutandika okubitunuulira essaawa eno ne bw'onaaba kyoliko kituufu gwe nga auditor general tujja tandika okikubamu ebituli olw'ensonga nuupu gye mulemesa okukola lwale zaayo, nuupu gye mugaana okukola bino na bino, nuupu gye mu evadinga ku nkuŋŋaana zaayo ng'abalala bazikuba nga tebaziranze na kuziranga oluusi ne zifuna abantu bangi nnyo nga bye balina okuzifuna. Kati ffe bwe tutandika okukulaba nga buli kinyigiriza okiteeka ku sayidi emu oba kyekyo Gizabafana kye yagamba Kamulali omuteeka ku sayidi emu ebiwoomerera n'oteeka ku sayidi endala kitegeeza gwe oli mu kwekubiira sayidi ne bw'onaaba oli ku mazima ng'oli ku kituufu ffe abakulaba tetujja kulaba nga gwe ali ku kituufu. Ekyo kyembali njagala okwogera mwagala kati buli pati ebeere ng'eriko ka date. Don't you think ali mugenda one by one atandikidde eno? Lwaki batandikira waliwo ebibiina ebyasookawo nuupu lwaki obanga nabo babiwasende lwaki si batandikidde. Omanyi by the way Winnie bw'okola ekintu oba oyagala buli omu abeere nga ali wrong. For example if they come here and they say Evelyn engeri gy'oconductinga mu awo tetuyagadde nga nange ngamba ate ye nga Kim akola bw'ati ne Winnie naye akola bw'ati kati batandise basongamu emikono namwe mwagala kusonga mu balala. Kati kambuuze bwe banaagikuwa nga weeri nga buli kimu kitambula bulungi nga n'abalala ogibasaba naye kyayagala nga tudda kumula nga n'omulala ogimusaba katulinde because usually government weronchinga ebintu ebifaananako bwe biti ebironchinga butereevu nega nti kakati nga government tugenda kulonchinga okunoonyereza mu kino na kino tugenda kulonchinga okusaba kino na kino nga bw'olaba nti government yalonchinga URA nejja ku nkola ya influence it affected all businesses at the same time. Tebagamba nti tugenda kusooka mu batunzi b'angoye tuve mu batunzi b'engoye tugende mu bafactory factory bagamba nti business zonna era bwalaba government ng'ekola ebyayo yaweereza abantu bayo ba agent mu restaurants ne bajja ne babala ebitabo ne babala nti kakati ono omusolo guno gutambudde gutya kinakikoza atya kinakitambuza atya ne baweereza mu bamabaala ne bamanya nti ow'ebbaala atambuza atya ayingiza atya omusolo gwe agusasula atya. It is never selective mu nsonga ezikwatagana ne government. Nze bwensuubira ng'omuntu bwensuubira. Okay, kale mukwano gwange mulungi gwe nali osobola kubeera nga nawe gata ku mboozi eno abali ku Facebook mwebale kubeera nga tinaye mukipinga on kakati nsaba busabi tekayo comment yo bobanga munayo ine ensonga yago kwa ntuyogera ku guno omulamwa then nawe ate mukwano asobola okuyata ngo tukubirako mukwano kyoyina okola kimu kyokatako airtime ku namba ezo 0700 ogenda kubeera nga tinayo yogerako nafo tunnyonnyole gosula kyandula kituufu kye bali kubeera nga bakola bali mu kusaba party emu maybe nga nsabe byonna naye ate munaye ne bagamba tutandikire wano otuba tutandikira Ina n'amaka gaayo kale awo wenyini 10 bwazimba n'amaka ga Nuupu awo wenyini ku dakika 5 ezibulayo kwera saa 2 katuumulemuko ye pate yoke